Abuterevu munafatuliriza kutegeza tino program kalumanywera tubira tunyante ebintu bigena maso munsi yonna era nga jukira wetwako omundi ogwasoka gwasemba uli kulunako lwokubiri nakutegeza twaitrabana nti abasajja abo betugama tino bano baba bafuuse abasajja abamanyi twogera ku basajja ki tuga ku basajja abafuze amawanga kusemazinga Africa ne basuka myaka 30 kino kyaffe tukwa tukyogerako olwensonga nti omu kwabo obo wokutano munaffe yafa amaidwanga Idris Deby yafa mukufa kwe yali munange amazoku anti abanaffe achabatwala nga amazoku anti wangwana ekisanja akakiiko kebyokona kumazo kwa kamulangirira nti okusinza kubyali buvude mu kulonda nga yakyasinze akyala ebya banne era nga shegeza dema zo kwanti awangula kalwako neche nnaku musajja tubamunyiga nga bageze ku battlefield kati abamu kuba masasi nagambe kintu kimwe toyiza kumanya either ababe oba bali abayekere bamukuba ekyo nate tusakwa tukitegera kwale twali on battlefield yali agenze okuba nti arwana nome songeyo ebyo bityo bibera munaffe ebyabasirikale bibera bizibuzibu tosa kubanga ate munango bitegeera ebyaddala akati no bwe tuba tugenda mukasera kano kennyini nkutegeza ati no tina kubanga tunya basajja batyo nagamba asooka yoyo gwegambyeko amanyidwanga wokutana actually je twatandikira babigeyo amanyidwanga Idris Deby ne tujja kuwokuna Idris Deby yali wagwanga limanyidwanga ya Chad ate wokuna nga amanyidwanga jeno yoli kabuta Museveni Tibo Haburwa owegwanga eryafe erya Uganda wano yakafuga emyaka 35 bamulunze agenda kuba yongera emyaka 5 kitegeza banavira ko 2026 nga yakafuga emyaka 40 oyo wakuna owokusatu gomnafa atuliriza nga yimusajja amayidwanga Denis Sassou Nguesso oyo wegwanga emayidwanga Republic of the Congo then of course omusajja omulala gwegambyeko oyo yakafuga igwanga emyaka 36 naye gwegambyeko omulala wato wokubiri wabade wakusatu wokubiri amaidwanga Theodore Obianga Nguema Mbasogo oyo wagwanga elimedwanga elia Equatorial Guinea ali mwana mu ebiri kuba yajja mu bukulembeze mwaka 1979 kati myaka 42 afuge gwanga lino elimedwanga elia Equatorial Guinea oyo wakubiri nozamba tegedde owokutano Idris Deby owokuna Jeno Museveni owokusatu Denis Sassou Nguesso owokubiri Theodoro Obianga Nguema Mbasogo Equatorial Guinea unako lwalero katona ati omusajja asooka akwata bendera kusemazinga Africa asinzo okulwa ku buyinza munafaturiza basebole banyabo munzikize mbanjiri omusajja mayidwanga Paulo oba muyite Paul Batulumayo oba muyite Bateremi Biya Bimuvondo oyo ye president abasinga bamanyinga Paul Biya ye president wegwanga ino elimanyidwanga elyabannaffe bano betuyita aba Cameroon gambye nti nno y'omusajja Teodoro ali myaka 4 n'emyezi gijjamu akatonotono kuba nti okwanga atuukayo nenga tannaba kuba enega atono ye amusingako ko katono Paul Biya asinga ku botokoli omusajja Teodoro emyezi bwezi kubanga bwe tuba tukibazeemuko ono ate yasooka ye obukulembeze yawe mazeemu bbanga ddene ko okusinga kubali bonna ne tuba tubaze nti aleka ddyo okuba nti afuga ayingira oddi ku bukulembeze bw'eggwanga nakyo ate nayo story endala naye nga tuwogerera munnafe atuuliza omusajja ono Paul Biya ow'eggwanga erya Cameroon nga president kati aliko yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali gwakubiri omwaka 1933 yeyo musajja gwe tuwogerako munaffe atuuliriza amanyidwanga Paul Biya ono yafuga eggwanga erimedwanga erya Cameroon era ng'ono bingi tulina okuba tumutegeerako olunaku lwaleero naye nga bulijjo nkugamba bugambi nga twogera ku ggwanga kiba kya buli azaamaanya obutassaamu kitiibwa mu ggwanga eryo n'olwensonga okuimpact FM tukikola bwetti wano mu program kalwanywera nga tussaamu ekitiibwa eggwanga eryo tukuba nate oluyimba olw'eggwanga eryo lyennyini luluno Cameroon.
buterevu erolimba lw'eggwanga olukulu olw'eggwanga erimaddwanga erya Cameroon bagamba tino Cameroon cradle of our forefathers. Buterevu nnyo nnyini ddala olulimi lw'eggwanga lino erimaddwanga olwa Cameroon olimba olukulu olw'eggwanga. Nono ensonga eyo munafaatuliriza ke kaseero tegere kubikwata ku ggwanga lino erimaddwanga erya Cameroon. Cameroon oyinza ogiyita Republic of Cameroon kuba yafuna obwetwaze bwali omunafaatuliriza ne betwogerako wetugaa tino eggwanga lifunye obwetwaze omwema yatinde eggwanga lino kubanga munnaffe kati lyeko tudde eba lyetongodde lyafuna obwetwaze okuva ggwanga erimeddwanga erya Bufalansa badikiryalinga ng'ennaku z'omwezi lumu Januari 1906 naye ne babeera nga bakoze eki bo bennyini okuliwaayo Abangereza okuba nti munnaffe nabo bavaawo ne bagenda baaliwaayo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa October 1906 mugumu. Ekitegeeza bannaffe bano bati omunaffe bakuza independence yaabwe nga lumu October 1906 mugumu. Ekitegeeza batusako omwaka gumu gwokka okuba bakulu tugamba mu kuba nti beefuze. Eggwanga erya Cameroon munaffe atuuliza ali ku Impact FM Radio Samayinja wena okuba nga olitegeerera eggwanga lino banywanyi oba balirwana baalyo gwe kubira maapu n'enkugeraageranyaiza noga kale wempita wano mbadde okwandituukako kakati nno eggwanga lino erimaddwanga lya Cameroon omulirwana oba munywanyi waalyo mu bugwanjuba gite west ate ng'akwatako n'ekitundu eky'omumambuka onamaddwanga Nigeria. Era eggwanga lino buterevu nnyo munnaffe lirina eggwanga erimaddwanga erya Chad ku saidi eri ey'obuvanjuba ate era ku saidi ey'amaserengeta. Era mu mbeera y'emu eggwanga lino erya Cameroon obuvanjuba bwalyo wali eggwanga erimaddwanga erya Central African Republic. Era buterevu munnaffe eggwanga ya Equatorial Guinea, Gabon wamu Republic of the Congo bano bonna bali nnyo ate bakutte ku ggwanga lino erya Cameroon mu bitundu eby'amaserengeta gayite mu south. Eggwanga lye twogerako lirina kyuta coastline omwalo omunene nnyo munnaffe atuuliriza gwe bayita wali ku Biafra oba bayita Baito Biafra omwalo ogwo era nga gwekitundu ekya Gulf of Guinea era nga omwalo ogwo gukwata ku Semayanja amayiddwanga Atlantic Ocean. Eggwanga lino of course liri mukago ogumayiddwanga ogwa ECOWAS obatansa okuba nti basuubula ogwa that is atugera ku economic states of West Africa munaffe atuuliza ali ku Impact FM Radio Samayinja. Eggwanga lino litwogerako gwe munaffe ali eyo lina ekibuga kyali ekikulu ekibuga ky'eggwanga erya Cameroon bakiyita Yaounde. Yaounde kye kibuga ekikulu naye ate jjukira balina kye bayita wali kye bayita Douala Metropolitan City oba Metropolitan Area kye kitundu nga olaba Wakiso e Kampala. So kati ekitundu ekyetoolodde ekibuga kyabwe Yaounde ekyo kimanyiddwanga Douala oba gitenga Metropolitan Area ey'ekibuga kino ng'e Kampala bw'olaba tulina Wakiso nti yeetoolodde Kampala. Buterevu munaffe atuuliza bw'ogende Cameroon abantu baayo boolina okuba ng'otegeera bulungi nnyo nnyini ddala ekisookera ddala bannaffe aba Cameroon boogera ennimi zino wammanga Oluzungu, boogera Olufalansa bano babafugako, boogera olulimi olulala baaba olw'enjawulo olumayiddwanga Olupigini boogera Olupigini baluyita Bupiginini Olucameroon, boogera Oluzungu Olucameroon, boogera bayita Olufula, boogera bayita munaffe atuuliza Engondo, boogera bayita Oluwarabu olw'Abakyadi kubajjukira bano balirwana n'Abakyadi era munaffe batyo boogera ennimi ze boogera. Bugambwanga erya Cameroon gwe munaffe atuuliza nga mu Uganda bwe tulina kyuyita ethnic groups ebika eby'abantu ab'enjawulo mu Cameroon ekika ekisingayo babayita ba Highlanders bano aba Cameroon mu ggwanga lino munaffe atuuliriza ab'ekigambibwa nti nno bali ebitundutundu 3 ku 100 ab'eggwanga lino bane betuyita aba Equatorial Bantu bane bava of course ne batambula bava mu bibira ebya Equatorial bagenda mu ggwanga lino okwanti batuulayo ku semazinga Africa nga basanga bava mu Central Africa bali ebitundu 19 ku 100 ku bantu ababeera mu ggwanga erya Cameroon. Balina ekibiina ekirala kimanyiddwanga eky'abakaadi oba KID bano nno bakola ebitundutundu 11 ku 100. Balina Abafulani bano Abafulani bakola ebitundu 10 ku 100 era nga bano mu ggwanga banaffe bano aba Cameroon betwaligambye nti ate bo basinga kubeera mu bitundu ebya Sahel ebitundu ekubanga basobola okutema bakola balunzi balunda era nga kigambibwa nti abasinga obungi bava mu Central Africa, bava mu South Sudan, bava mu Darfur mu Sudan ne Eritrea ne bagenda batuula oba basenga mu ggwanga erya Cameroon.
munange balina atabala bava kyetuyita Northwestern Bantu bano nabo kigambo gwe munafu atuliza bava mu Central African bava mu Central Africa ne basala ne bayisala ku bunchi bayita Great Lakes ne South Africa ne bagenda paka mugwanga area Cameroon banono bali ebitundu 8 ku 10 baina betuyita ba Eastern Negritic bano badbo batukola ebitundu 7 ku 10 mpozi ate walube tuyita abafirika abalala bafirika abalala bano bo bali ebitundu 13 ku 10 that is amwanga genjawulo ate baina n'abatali bafirika batwala abutundu akatundu kamukoka ku 10 gomna fatuliriza eggwanga lya Cameroon bwe gwenze mu nzikiriza yabwe predominantly oba nzikiriza singa mu ggwanga lya Cameroon bakristayo era nga bakristayo bakola ebitundu 7 n'obutundu 7 ku 10 enzikiriza eziri mu ggwanga lino ate bo abayisiraamu bakola ebitundu 24 n'obutundu 4 ku 10 mu ggwanga erya Cameroon ate mpozi bani abayinzikiriza zino zibaita zi traditional ezasangwawo bakola ebitundu 2 n'obutundu 3 ku 10 mu ggwanga erya Cameroon abatalina nzikiriza bakola ebitundu 2 mpozi nenda nenzikiriza zikola katundu just kitundu kya kitundu ekimu kyokka bwe kiti gavumenti abasajja bano bannaffe aba Cameroon balugamba nti of course bana kibaita constitutional republic bana constitution gibatambulirako era nga president amayiddwa nga Biya baina prime minister si vice era nga prime minister wabwe amayiddwa nga Joseph Ngute munaffe atuliriza parliament yaffe nga tulina parliament yaffe tulina emuyokka yonena ya kintabuli yaffe gye tulina Cameroon bajawula ng'eyabangereza bana kibayita upper house egiyite senate ate balina ne kibayita lower house oba giyite national assembly bannaffe bano tuba tugambe nti obwagaagaavu obunene obw'eggwanga erya Cameroon bali ku kilometers oba square kilometers emitwalo 47,442 obwebagavu bannaffe bano balina aba Cameroon bwe tugenda mu bantu obungi bw'abantu muganda wange ebyaddala eggwanga lya Cameroon n'okwadde nga ddene nnyo nejukamenako ekitundu ekyeddungu ekya Sahel bali mu kyennyanja kati bano ate mu bantu baba balina abantu obukadde 26 mu emitwalo 54,158 mu bana era bakwata ekifo kya 5 ekifo kya 5 mu that is mu kuba obungi bw'abantu mu ggwanga lyattu oba mu nsi yonna gwe munafu atuliriza bano betwogerako gwe munafu alyeyo bw'obanga ebyaddala obaga okubanga okwata ku ssente zaabwe nga Uganda bwe tulina siringi aba Cameroon nabo bana kibayita amafalanga ge bakozesa kubajjukira nti no France yabafugako n'olwensonga eyo bakozesa ssente za Faransa ezimayiddwa nga amafalanga tuuka ku mafalanga ekifaananyi kisooka kikugira kye Rwanda naye badde ekozesa amafalanga olw'ensonga nti abafalansa ebyaddala nabo bagifugako kakati no tuvaako kutono nnyo mu ggwanga ly'abafano abamayiddwa nga aba Cameroon oba ogenzeeyo ng'omanye emmotoka era ng'ogivuga olina kuba ng'ovugira ku mukono gwa right omukono ogwa ddyo bw'oba okuba essimu nga Uganda bw'onyiga nti +256 mu Cameroon onyiga +237 eyo ly'eggwanga ery'abakulu bannaffe bano aba Cameroon gwe munafu atuliza ali Impact FM Radio Rwasa Mayinja. Okay, kati nno obudde buno wetugendera nate tulabe obukulembeze buli butya kinagambye nti president asinza okukankamula abantu ku semazenga Africa amayiddwa nga Biya ow'eggwanga lino etwogerako erya Cameroon abaffe etandika atya okwanti afuga eggwanga lino Bartolomayo Biya Muvondo munafu atuliriza obukulembeze bwe yabutandika nga prime minister eyasookera ddala ow'eggwanga erya Congo ery'abanafu ba Cameroon okuva mu gwa 1975 paka 1982 nga prime minister gwe munafu atuliriza era nga yavaawo n'agenda n'alinya nate obukulembeze ono gwe twogerako akankamudde banne okuva mu mwaka gwa 1992 ennaku z'omwezi nga 6 omwezi gwali gwa 11 munafu okufuuka president ono gwe twogerako basema ne bannyabo nate obudde buno akutte ekifo kubanga yali yamugira mu kaawo yava ku bukulembeze ery'eggwanga erimayiddwa nga erya Angola erimayiddwa nga Dos Santos kati obudde buno ono yakutte ennamba emu ono gwe twogerako okudda ku ntebe nga president w'eggwanga erya Cameroon yadya mbigere by'omusajja amayiddwa nga Ahmadou Ahijo emyaka gya 1960 ono muno munaffe eyali president kati ono yadda mbigere bye era obukulembeze bwe gwe munafu atuliza ne kwadde wamba buli wadde batunuulira nti nno
bubadde buli bwe butyo yali atandika yalekamu n'emirembe ne bugenzo okuba nti bukomekkerezebwa baba nga toyogera kigambo n'osula mu ggwanga lya Cameroon muganda wange ebiriyo president amanyiddwa nga Ahmadou Ahijo ono yali president era wansi we yali munywanyi nnyo owa Biya neki yamukolera kwe kumwa kugafuna gadno baba lirakawo ono baba yakolako nga chief of the cabinet akulya cabinet mu government y'omusajja ono Amadou nakolako ngo muwandiso w'enkalakaliro oba muwandiso omukulu amayiddwa nga General Secretary oba Secretary General owa president yali Esther Mbayoweyo mu biseera ebyo myaka gyali 1967 ono munnaffe yaliko minister of state gwe munnaffe atudiza era buteevunye munnaffe ng'aliko era ekifo kyakwata ekyo yaliko nga yakuleba ministers bonna mu ggwanga erimayiddwa nga erya Cameroon mwaka gwa 1975 munnaffe atuuliriza president amayiddwa nga Ahmadou Ahijo yavaayo n'amulonda yamulonda nga prime minister n'amugamba nti no kale ekifo ekyo nkikuwadde ekifo kyabeeramu nga kisaavinga paka omwaka gwa 1982 okusinza constitution oba ssemateeka oy'eggwanga erimayiddwa nga erya Cameroon kino nno kyali kitegeeza nti nno kasa kufuula prime minister mu ggwanga lino ya Cameroon automatically jjukira tebalina vice president kifo ekyo ekitegeeza wakufuula prime minister obeera nga automatically singa president abeera avuddewo gwabeera musikira kyenegeza gwabeera omusika successor era kitegeeza nno omusajja Biya yena okubanga munnanga abeera successor oba omusika waali Ahmadou singa abeera avuddewo akaseera kenyini ako Cameroon yali munnanga ebiseera ebyo ng'erina ekibiina kimu ekyebyobufuzi kyokka one single party era ekibiina ekyo bakiyitanga Cameroon National Union nga twalina no movement system of government nga bakulonda just ng'oyiseemu kyebayita individual merit ne mu ggwanga lya Cameroon ekibiina kyali kimu kyokka ekyebyobufuzi kakati nno ono gwe tuyita Biya olw'ensonga alina obukugu mu kuzannya politics gwe munnaffe atuyiza owa party ez'enjawulo era munnange yali wa mugaso nnyo eri omusajja ono amayiddwa nga Ahijo ow'eggwanga lino era butereevu nnyo ono yasavinganga yenga omuli w'amagezi eri president nga savinga ekibiina kye kyalingamu ekimayiddwa nga ekya Cameroon National Union kakati munnange wetugenda wafuukira president wewa awo wennyini gwe munnaffe atuuliriza olunaku bwe ruti nti nno president aliko amayiddwa nga Ahmadou Ahijo mu ggwanga lya Cameroon ng'ennaku z'omwezi tuli mu mwaka gwa 1982 president yaliko ono enyigo enyigambye Ahmadou munnange mbu okusinza ku byafaayo n'okwadde bagamba nti nno obulwadde bwe tebwategerekeka mbu ng'awulira teyeewunya bulungi nnyo ng'alinga aguddemu corona bw'alinga aguddemu bw'atyo kibayita okussa obubi byali afunye ne ssenyiga ebiseera ebyo kyeyakola omusajja ono agamba nti no bannange tasobola kuba ng'addukanya eggwanga lino bwekyogera ekyo mbu nno embeera ey'ebyobulamu bwe yali temusobozesa kuba ng'addukanya eggwanga lino kyali kitegeeza nti nno okusinza ku ssemateeka w'eggwanga lya Cameroon Biya yali munnange alina okuba nti aweebwa obuyinza era munnaffe Biya newankubadde nga ensi yali temumanyi nnyo kuba buyinza buna bwalinga mu mikono gya president obuseera bennyini nga tatwayingibwanga nako okubeera kibayita head of state omukulembeze akaseera kali katuuse ng'ono alekulidde ng'olw'obulamu bwe olwo Biya abeere munnange ng'atwala enkasi mu maaso era munnaffe wano mu kaseera kano kennyini kyakitegeeza nti no Biya yalina okuba ng'afuuse government ng'afuuse kibayita yakulira pate eri mu buyinza afuuse president kati kitegeeza nti emirimu gyonna alina okuba nti agitwala eri gy'abadde alina okuba nti atwala egy'omusajja amayiddwa nga Ahijo ng'amaze okuba nti alekulira olw'obulamu bwe kakati nno munnaffe ekyaliwo mu kaseera kano kennyini baministers abamu twaza okuba nti bamukkiririzaawo baga nti banne ekijja kitya omusajja azze buzibu ati atulyeko pate banne nga kikulu nnyo nnyini ddala ne munnange yali prime minister tojja kuwakanya ssemateeka anesinga ogenze mu nsiko era munnange omusajja ono bwe yakitegeera nti aba ministers tebamutegeera nti bali baagala nnyo nnyini ddala oli yaliko nga gwe bakkiririzaamu njogera omusajja amayiddwa nga Ahijo ekyaddiyo kimanyi kwe kutandika mpolampola nga ye president okubakyusanga nga gamba oba wayagalanga nnyo omusajja oli amayiddwa nga Ahijo ate nga gwe mukkiririzaamu mugamba yagenda obbawa nate ebiragiro by'okuba nti mugwe mugenderako ebyaddala sijja kubansa okuba nga nkolagana nammwe yatandika mpolampola okuba nti abakyusakyusa mpolampola buli kiisi yali lwoyo eri president yaliko ng'amuggyako ng'ateekako abasajja be abalinga lwoyo n'omusajja ono gyakola ki gyayagala era ekyewuunyisa
yali ava mu maserengeta ag'eggwanga lino erimeddwanga ery'abannaffe aba Cameroon n'eki yakola kuteekako nate ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano naddala nga bava mu kitundu kye ekimu kyokka eky'eggwanga erya Cameroon. Bino byanyiiza nno abantu ebyaddala era mu kunyiiza abantu abamu abangi ennyo barakoga nti balina bagala kumuyeekera omusajja ono teyatya kumuyeekera bagezaako emirundi ebiri okumuggyako era mu mwaka Justin waise omwaka gumu gwokka baze omukwasa nate obuyinza munaffe atuliza mwezi gwali gwa 8 bannaffe bateekawo kyebayita okuddamu okumuggyako obukulembeze buno kyebayita ku nga gye bakoze mu ggwanga limeddwanga eri bakola mu ggwanga erya Chad neno bagiteekawo mu ggwanga erya Cameroon abona abagiteekawo be baali so royal eri omusajja yali president yabaddeko ng'agamba nti nno omusajja tansobola okubandiba naye ng'atogobwa mu bifo anasobola oteekawo nate ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano n'abava mu kika kye oba ku kyalo gy'ava oba disitulikiti gy'ava. Munnaffe ekiddako ono kye yalowooza yagamba mbu ayinza okuba ahijo ayinza okuba yakuyita mu lukwesukwesu luno munnaffe atuuliriza ng'akuba nti munnaffe yeddiza nate entebe kyamunyiiza naga president yalekulira yaresigninga lwaki ate aga okuddamu okuba nti atwala entebe. Tuli fenna mugana wange atuliza ali Impact FM radio Samayinja. Yes, program Kalumanywera tunyana te omusajja asinzo kankamula banne ku Semazinga Africa. Tugera ku musajja Maidwanga Paul Batomayo Biya. Munafa atuliza tukomye mwaka gwa 19 mu 83 ngamazo kwa ndibaga nafe bagamba ntino luvayo kwati no ye afunye obuyinza nagoba buli kisi abayite bamuwagala abali te bava ku side ye yagandi kati obudde buno bwakuleta mawanga kugasembeza yaleta abanywanyi abakona emikwano okuva ewaabwe n'abamunanga ifa mu government nagoba buli kisi abali ku side eryendala kino kyanyiza nnyo munnaffe abasajja abali mu government ne bagoko ndi bamulumba mu kumulumba utalo lwasooka darwagana erwagana eyokko yasooka mu 1983 eya August obogo 8 yagana kino kyavaako ki yaleroza nti omusajja ovokosa Maidwanga ahijo yali president yageze maso kwanti awendula abasajja bano wensonga nti bali royo jali era ekyaddirira nga iyo omusajja ono yagamba nti no sebo va kuba chairman wa kibiina kino era nkugobye azo zingina kukwata tubenga kutukusiba musajja kye yakola kwe kudduka mu ggwanga era yennyini yalinga akulembera n'agenda paka mu exile n'awaŋŋangusibwa pa mu ggwanga erya Maidwanga erya Bufalansa. Munange ngali eyo mu ggwanga lya Bufalansa ekyaddirira omusajja ono Maidwanga Paul Biya ye of course yagenda maaso n'erera mu buyinza mwezi gwe Maidwanga ogwa September mwaka gwe 1983 yalondebwa munange okubeera president ow'eggwanga erya Cameroon yalonda president okuba yalondebwa okubeera president owa Cameroon National Union idadizo omukulembeze owa pate yennyini eyo ngamaze okuba nti agoba president abaddeko n'agenda muwanga mu Faransa ono automatically nabeera nga afuuse president w'ekibiina ekiri mu kulembeze Cameroon National Union era mu kaseera kennyini ako weri akalondebwa ate ekyaddirira munnaffe atuliza ekibiina n'akiwera bwakiwera yagamba kyali kyoli tayagala kantu kakwate konna naka president abaddeko era mu kukiwera kwe kuteekawo ekibiina kye nate ekimaidwanga Cameroon People's Democratic Movement CPDM ng'ekibiina kyatandiseewo kino omunangu akikola kino n'abeera so deadly era mu mwaka gwennyini nga gutandise omupya 1994 omwezi gwali gwakunanga guno munnange era abasajja abali royo kwoli president gwe yagoba emisinde munnange bageze okuba nti balumba olubiri oba gite state house eri mu ggwanga erya Cameroon waita ennaku 3 nga balwana munnaffe ekyaddirira omusajja nki yakola n'abagoba n'abawangula bano abali be bayita abayeekera era eyo n'abeera ng'awonye omundi ogwokubiri okuba munaye nga ava mu buyinza wala mu kaseera kennyini ako omusajja ono Maidwanga Paul Biya munnaffe atuliza ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa January si 2020 banondera yano nedda wano balonda mu Cameroon mwaka 1984 bamulonda okubeera president ow'eggwanga lino erya Cameroon nate omundi ogwokubiri munnanga maze okuba nti alondebwa ekyali mu ggwanga lino yagamba nti nno wajja kubeera kye bayita demokrasiya naye nkwande tewaliwo opposition ne mu ggwanga lino nga tekkirizibwa naye nkwali waliwo ebigenda mu maaso mpolampola bwe bityo Biya ye yalondebwa wano economy oba ebyenfuna eby'eggwanga lino bali bikulakula mpolampola era bamulaba nnyo ng'omusajja w'abantu azze okununula azze okuna ettaka ly'abantu era ebyaddala Cameroon mu nsi yonna bagiyitanga kye bayitanga Africa's Promised Land
Munange newankwadde ekibiina kyali kimu kyokka one party system mu ggwanga lino okuva myaka gya 1998 pressure yayitirira ne bagamba nti kale naye musajja gwe obaddala oli so democratic lwaki totta ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo era mune kyeyakola mu mwaka gwa 1999 kwegga nti kale atadde ebibiina by'obufuzi byonna bere nga byegazaanya munaffe atuliza we yamala kuba nti abitabu ati ekyaddiyo kimanyi omusajja ono ate teyassa mukono okubatanga okuba nti awangula obukulembeze obwa eggwanga lino mu myaka ejaddirira ono wetwagenda mu mwaka gwa 1992 mu kampeyini ezaaliwo yafuna ebitundu 4 naye ng'ate ekyewuunyisa ku kalube kati yuta ballot paper akakonge ke balonderako yaliko yekka bwati busimbalaala newankubadde yatadde ebibiina by'obufuzi buli kibiina kyonna kyali kitya okukola ki okumwesimbako era ku ballot paper yaliko omuyeka gwe munnaffe atuwuliriza ali ku Impact FM omusajja oyo era ebitundu 4 ono nno teyakomaawo yaddamu n'alondebwa mu mwaka gwa 1997 nono bamulonda mu mwaka gwa 2024 2011 ne 2018 nga gwe balonda gwe munnaffe nga president w'eggwanga erimanyiddwanga eri bannaffe abaki aba Cameroon nenno nkuzeewo katono nnyo wali Biya mukulonda akaluka akasooka ddala kakiyita akamount party nga baze okuba nti azita omwaka gwali gwa 1992 ennaku z'omwezi 11 Oktoba munaffe atuliza ono omusajja yamala okuba nti atadde ebibiina bino Gambia already yafuna ebitundu 4 tewaaliwo kyeyita kibayita provision ya runoff ekitegeeza newankubadde nga afunye ebitundu ebitasukka that is ebitawera 5 oba ebitasukka 5 ku 10 twali okuddamu kuba nti bakola ki balonda kubanga yali eka ku ballot paper ng'omusajja ekawayo kyomu oba single candidate kakati nno okubanga owokubiri eyali badde ng'owokubiri mu biseera ebyo munnaffe yagala nti yagala kwesimbawo yasooka bamuyitanga John Frundi ono yaliwo ekibiina ekimanyiddwanga ekya Short Democratic Front balinaye ng'afa atya kuba wali mu kugiramu nkwegezaamu yafuna ebitundu 36 nga oza yakuba nti atwala munanga omusajja ono naye omusajja ono yawangula akalwako omusajja ono yafuga eggwanga lino emyaka 5 ebannaffe nyino gye baali balina era n'afuga n'amalako ekisanja mu mwezi ogwa Oktoba mwaka 1997 nate okulonda okwaliyo mu ggwanga lino abasinga obungi naddala ab'opposition bakwesamba ne bakuvaamu ne bagamba musajja gwe okutiisatiisa kwokoze n'okukwata abantu baffe ebyaddala tesobola kubanga tufuga oba tuwangula ebuki eggwanga lino munange ekyaddirira bava mu kalulu aka 1997 era n'akasigalamu yekka bw'ati bwa Namunigina era nawangula n'ebitundu 92 n'ebitundu 6 ku 10 owakaluke baakuba mu ggwanga lino erya Cameroon era wano yalayizibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa Novemba 1997 Biya gwe twogerako munnaffe atuuliriza nga tukyali awo nate bagikwatako ko twogera ku ki constitution ne bagamba nti tukyuse ekyo tuyita emyaka egibeere ku myaka give ku bisanja eky'emyaka 5 tugende ku myaka 7 mu ggwanga erya Cameroon era munnange Biya ono gwe twogerako bakwata constitution bagamba nti nno bale zibayita referendum akaluka bagamba nti okajja kwa kaaki ak'ekikungu ng'ekikaleesezza bagamba nti bakyuseemuko batekawo ekkomo ku bisanja ekkomo ku bisanja then n'emyaka omuntu gy'anaamala okuba nti yeesimbawo eyo tebalitunuulira nnyo naye n'akkiriza n'agamba no problem tujja kuba tukikkiriza nga tumaze okulonda kino ekisanja kiwedde naye nga musazeewo bwe tumaliza okulonda mu 97 omuntu afuge emyaka gyemeka emyaka 7 nga mukisozeewo bwe kityo era bwekyo wekyali baaba akati musajja tono ekyaliwo constitution bagikyusa mwaka 1996 era negamba nti nno jjukira ebyokusooka yali president atakirizibwa kuba nti yesimbawo beyond 2011 atakirizibwa kuba nti yesimbawo era omusajja ono Paul Biya bamala okuba nti bamulonze munnaffe atuwuliriza mu mwaka gwa 1997 nga president n'abakankamula ne badde bamulonda mwaka gwali gwa ennaku z'omwezi nga 11 omwezi gwa Oktoba 2024 munnaffe atuwuliriza ne bamulonda nate okubeera president
n'ebitundu 7 n'obutundu 9 ku 10 obwakaluko nako nakatwalibwa n'okalinga bagamba nti nabeddala akalukali mu kibayita okubba kwennyini era munange nagambye era ennaku z'omwezi zote zakyukanga ez'okulayira era bakulayizanga 3 omwezi ogw'okumeka omwezi ogw'11 era mwaka ogwo musajja mukulu ono neera yalayira yadamu nalayira munengazeemu okulayira kyekyaliwo kati wuliriza wano nno wali kalumanywera kakati bw'amala Biya okulayira nga maze okuba in fact yamala okuba nti alondebwa Biya yalinga musaa kyennyini ekyo constitution yennyini kwajjako yakamala kubanga alondebwa emirundi 2 era constitution oba ssemateeka owa 1996 yali temukkiriza yalikkiriza nti omuntu yenna president ayina kuvuganya emirundi 2 taamu 2 zokka then aveeko adde ebbali okiwa baba Biya n'akiraba ekyo era bw'akiraba nti nebyaddala yetakkirizwa kuba nti addamu kuba nti yeesimbawo yavaayo n'agamba ng'ennaku z'omwezi that is twali mugundi amaze okulondebwa jjukira nga 2024 nga alina okuba nti afuga tagenda kuddamu kwesimbawo mu 2011 nga mazeko emyaka gye 7 mulambirira kakati aba yakafugako emyaka 3 mu mwaka gwa 2008 tuba tuyinge bwe mu January December nga gwako nga futuli enambole muguni mu Passover festival ye Biya kiyakola munafa atuliriza ku new year message obaka obingira mwaka nga president bayina okuba nti awa munango musajja ono yakwata akazindaalo ng'ensewulira TV zonna bazigaziga kwa broadcasting president nga yogerako munange eri eggwanga omusajja yakwata akazindaalo n'agamba ebigambo bino wammanga yagamba nti nno ebyaddala eggwanga lino erya Cameroon liri so democratic lisaamu ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu n'olw'ensonga eyo buli muntu yenna takkirizibwa n'akamu n'akeddagala okuba nti ajjako eddembe omuntu oyo omulala so n'agamba nti nno abantu bakuba endu ne bagamba nti kye president ayogedde tokkirizibwa kujjako ddembe lya muntu yenna mulala bayinza n'okukusiba emyaka gy'ojjajja kumanya n'ovundya mu kkomera era nayogenda abagamba n'olw'ensonga eyo omuntu yenna bw'omugaana bossa ekkomo ku bisanja limit n'ogamba nti bambi oba okutogedde abantu ng'olinnyiridde eddembe lyabwe undemocratic yakiyita it was undemocratic to limit the people's choice n'olw'ensonga eyo yennyinyi kwe kugamba munafu atuuliriza nti nno baliko kibayita munnange okugikwatako bagikwateko eberebere ng'etereera munnange ekyaddirira abantu kwekyanga era February abaggwako wa 28 ekyali mu Cameroon abantu bangi baafa ebyaddala naye era neokade baafa omukulembeze abeera mukulembeze ate ng'ali mu buyinza ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwali gwakunanga olunaku olwaliwo gwe tulimu 28 munnange olukiiko olumanyiddwa nga National Assembly olwa wansi lwalonda nti beddala bakyuse constitution bajjawo kye bayita term limits ekomo ku bisanja era baba kyakitegeeza ki kino nti nno ekibiina ekyali mu buyinza National Assembly bwetyo balonda n'ebitundu 100 ababaka 157 balonda bajjeko ekkomo ku bisanja ate abaka 5 bokka ne bakiremesa ate eri abakulu bonna munafu atuuliriza kigambibwa nti nabo bonna bali bakikkiriza then mu badeputies abo waggulu abamu 15 olw'okutya okuswala baafuluma ne bagamba terujja kuba tulonda akaluba akavaamu nagana nedda ffe tukavudde mbuvi obutaswala gwe munanga atuuliriza embeera ng'ekyagenda mu maaso mu ggwanga lino erimaddwanga erya Cameroon bwekityo munaffe ne balonda nekigambo kyo kiwedde kitegeeza nti nno president ono ne mu constitution yenyini bagamba ne Cameroon akwayira akagamba nti nno president bamwade kibayita immunity from prosecution for his action as the president after leaving office nti nno jukira mu kawairo mu constitution kibateekamu akawairo nti bajjeko ekkomo ku bisanja ne bateekamu n'akaweera kagamba nti president bw'abavudde ku buyinza tebajja mukwatako wadde okumubonereza ng'avudde mu ofiisi kyakitegeeza kino nga ye bwe yakola omusajja oli Ahumadu Edijo nti ye yakyerabiddewo ne bayinza omukolako obukyamu ne bakyusa constitution n'ebeera ng'emuffe balinga
musajja mukulu nabira munenga ati atudde mu ntebe akajjadde era munnange ekyalubo ekitogo munafa atuliriza omusajja ndi munene nalondebwa butereevu nnyo nga president era mukalwa kagenda maaso mwaka gwa 2011 omwezi gwali gwa Oktoba gwito gwe 10 Biya gwe tugamba ono yalondebwa essanja ekyomukaaga nga ye president mu office yafuna ebitundu 7 n'obutuntunu 9 ku 10 amazima genye abantu yabaga ati no kino wakyali kyakabi nnyo opposition yagamba nti kano yakabba ne bawuya nti ddala akabbye ayino bafuga emyaka meka 7 emirala baba wano yarayizibwanga ennaku z'omwezi 3 Novemba 2011 era baba naberanga abafuga emyaka 7 paka 2018 era ba 2018 omusajja ono Biya yajja neteeka mu kalulu kano kennyini era abantu abalonda ebyaddala bali batono nnyo bali basirikitu naye yawungula akalu ka 2018 n'ebitundu 7 mu kimu n'obutundu 3 ku 10 gwe munafaatuliza obwakalu kano awo nyinyi we tulikyagenda maaso mpola mpola gwe munafe atuuliriza okay betwogerako betugamba betu mukwogera budde muno akaluwako munafe aka 2018 yakwangula bwakyo nenga abantu abalonda bali batono nnyo bali bevedde ebyaddala kyakitegeeza 2018 omusajja ono wetukire just mu 2021 nga ye president akyasinze okulwa ku bukulembeze ng'ogyeko bali baga nti no baroyo mu lulyo olulangira bannabakyala babungereza ono yakyakutte enkasi kubanga abadde mu bukulembeze okuva nga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 1975 nga president oyo gwe bayita Biya gwe Faliko Impact FM Radio Rwasa Mayinja. Okay, buterevu nnyo munafaatuliza embeera bwetyo bwetambula mu ggwanga oba mu kusemazinga Africa gwe munafaatuliza Faliko Impact FM Radio Rwasa Mayinja.